abalabi baffe abalungi balamusizzaako nnyo. Mwebale kutwagala, mwebale omukwano omungi ogwo gwe mutulaga. Banaye amanya gange ng'ovudde ku Brayz, nze Nalwanga Aisha. Bwe tudda mu kasaale kimanyi mukalaba nnyo. Nze Brayz Ssemayinja, nzaalibwa ku Kaalamatendo ke bayita Nakaseke Bulemeezi. Bazadde bange, mukadde maama anyoosa ye Mariam Tusabe, taata wange yali omwami Rozi Onkwanga, naye bambi ekyembi bonna bakola ki? Baazaawa ne bandeka ku nsi obwannamunigira ng'ate be bandeetako. Nina abaana, ndi mukyala mufumbo, mwami wange ye Nashibu Dawuda Kamisi. Nina abaana 3, abawala 2, mulenzi 1. Mwattu nina n'abazzukulu nina n'abazzukulu. Obuyigirize saagenda wala nnyo, nga bwe mbagambye nti bazadde bange banvaako ate nga nkyali muto nnyo kuba taata ye saamulabako. Maama wange yankuza ate naye naafa nga nina emyaka 15. Buyigirize nakoma mwesitu. Mwattu nno natawaanamu era okutuuka e Kampala. Natawaanamu nembeerako ne ssenga wange, nenvaawo nembeerako ne taata wange omuto, yali asula Mengo awo we bayita ku Soso. Bwentyo bwe nzijja mu Kampala, bwe mbeera ku Soso entandika okuzannya stage. Nina taata wange omuto ku Soso bamuyita Lamanzaani Ssebbowa. Bwe naava awo ne nnyingira okuzannya katemba nga nzannyira mu kibiina bakiyitanga Superstars ebimuli bya Kampala. Awo we natandikira obulamu. Taata wange yali mwami mulungi nnyo, yanjagala, teyamboolako, teyansosola, yampisanga omwana. Awo we nava ne ngendako mu Eagles, malayo omwaka gumu, ne nvaayo mbeera ng'egaanye ne ngendako e Busia eyo. Busia ne malayo emyaka 2. Naliyo 26, 27, 28 ne nkomawo mu kibuga. Kye neerabidde bagamba kuzannya katemba namutandika 1998, 98, 99, 12. Ne tumuvaamu ne ngenda e Busia eyo. Nasanga n'ekibiina ky'abazannyi ba firimu ayita Natibu ne njoyininga, naye ng'ebyabwe mwalimu nnyo kalati, byakukasuka magulu mikono nga sibisobola bulungi, era paati ze nalibeerangamu zaali ŋŋonvugonvu, nabeeramu ng'omusabo bwe bityo. Kati ngenda okulaba nga tebijja, nenvaayo ne nzijja e Kampala. Nabeeranga e Busia nga tukontakitinga n'abaana ab'e Kampala abazannyi ba firimu, era nga wabaawo ekibaddewo nga mukama wange nze gwasindika mu nkiiko. Kati mu nkiiko ezo ne ndaba abantu abatali bamu, ne tufuukamu emikwano, nenfunamu emikwano, nenfunamu n'ab'eŋŋanda. Mwe nafunira ne Yusufu, bwe nfuna mukulu Yusufu Kinene, abamu gwe bamanyi nga Mr. Victor, bambi nankwata ku mukono nambeerera omulungi, nabeera mwannyinaze, n'aba muganda wange, n'aba buli kimu. Nandeeta mu kibiina kye ekya Big Boys, entandika okuzannyira mu Big Boys. Ndabika mpezezzaamu emyaka 7. Mpezezzaamu emyaka 7. Firimu nzannya nnyingi
ezimu nzeerabira ne title. Naye natandikira ku firimu gye bayita Ddamula. Tuddako kamwe kabi ne tuddako Ekyama, nyingi okuva awo tukoze firimu nga sisobola zibala. Ekyama, Honorable Victor, Nalumyanso, nyingi paka akasaale kano ke tulimu. Sirina nnyo kusoomoozebwa kwensanze kuli awo lwa nsonga mukama wange buli kimu akikola. Mpozi kyendabamu ekimunyigiriza location zimunyigiriza nnyo. Abantu tebaagala tuwa mayumba gaabwe ate nga agaffe ge tulimu si malungi nti ge tuyinza okukola ki okuzanyiramu. Waliwo ekintu agenda na creatinga firimu nga ya kigagga nga mwetaaga ekintu ekijja mu ekyo kye muzannya ne munoonya location bambi ne zifuuka location. Naye twegayirira abalina ku mayumba amalungi. Naffe bannayuganda twagala tubeereko ng'Abanigeria, twagala tuvuge ku mamotoka amalungi. Bannange bwe nvuga emmotoka y'omuntu bw'aba nga atunda emmotoka nengivuga mba mulangira. Naye ekyo kintu bannayuganda tebannakifuna mu ffe abazannyi ba firimu. Ab'amayumba amalungi tubeegayiridde bandituwadde ku mayumba gaabwe. Tuli bantu bakulu, tetuli boonoonyi. Batuwe ku mayumba naffe tulabe nga indasitule yaffe erina weekola ki wetuuka. Kye tusaba abantu kwe kusoomoozebwa kale kwe tulinga kwe tuyina. Firimu ng'afunyeemu ebirungi bingi kuba gwe mulimu gwe nnina gwenkola. Sobodde okumbeezaawo, nina famire, mbeerewo bulungi n'abantu bange ng'ate ndi mu firimu mulimu. Firimu kale nnyinza okwogera Ekyama. Ekyama ekyo kyali ku bukedde ttu, nakyo kirina kye kyakola. Waliwo ne firimu endala bagiyita Dilema, eby'omunju. Nazannyanga Nazaala, naye yali ekutte abantu naye akasaale kamaze eggobe mu kibya. Ekisooka, omuzadde yenna olina okumanya nti nina okukwasaganya emirimu ate nenkwasaganya ne famire. Kugambye nti nina abaana abawala 2 ate be bakulu, mulenzi ye muto. Kirungi nnyo omuzadde n'otuula n'omwana ne mwogera. Omwana wo mufuule mukwano gwo. Omwana wo bw'omufuula mukwano gwo ne bw'oba ng'alina ekikyamu ky'akoze yeenenya, ate era atya agamba maama wange anaawulira atya ng'akoze ekintu kino. N'osobola okutambuza abaana bo kuba omwana omuwala si mwangu. Omwana omuwala ateeka ku puresha. Obeera mu kuzannya firimu ngeza bugeza, ozannya firimu omanyi nti ali waka nga taliyo, naye bw'abeera mukwano gwo awulira by'omugamba. Ebiseera ebisinga ntambula neebuutikidde, si kwagala. Siganye omusiraamu weetaayiza akakaayako n'otambula naye era baba bakulaba. Naye nze ntaayiza akakaaya ne nteekako gago ne nteekako masiki. Lwaki? Otambula mu bantu ne bakuyita Mama Stella, n'ayita ne munne ne bakubuuza ebibuuzo bye bakola ki. Oluusi oba kubudde naye bo bakuyimirizza, togenda kugaana kuyimirira, ojja kuyimirira owulirize biki bye bakola ki bye bakugamba. N'ekyokubiri, abalala bakubuuza opaakinzeewa, Mama Stella opaakinzeewa, n'obagamba nti wali. Naye bwe mmala okuva ne mpanika emikono waggulu ne nga Mukama gireete, kubanga yo ngimanyi nti nja gifuna n'ebirala ebisingawo. Ebinyiiza
ebinyiiza nyigira nnyo omuntu annimba era obulamu bwange saagala kunnimba. Nyiiga omuntu oyo oba amanyiira n'akwata watalina kukwata, oyo naye annyiiza. Ntegeerekeka? Omuntu oyo akiringa kangeze n'omuntu n'asanga olugoye lwange ku waya n'aluggyako olw'okuba ndabamu obunafu n'alwambala nga sirumuwadde. Okukwata ku kyotalina kukwata kinnyiiza. Ekinsanyusa, nsanyuka nnyo nga ndaba famire yange nga tutudde wamu bwe tuti. Kinsanyusa. Ebinnyumira, kale ebinnyumira, nyumirwa nnyo era okutambulako ne famire yange awamu. Kinyumira nnyo. Nyumirwa nnyo olunaku ne lukya ne tukuŋŋaana nga bwe tuzaalibwa ne tutuula ne tulya ekijjulo kimu. Kinnyumira. Oli n'ava gy'avudde n'omulala ne tukuŋŋaana. Kinnyumira. Neebaza abaalabi b'akasaale. Mmanyi nti bangi bakalaba mu nsi yonna. Bakalaba. Akasaale kalimu ebyokuyiga. Kayigiriza omwana, kayigiriza omukulu, kayigiriza abafumbo, kayigiriza abatannaba kufumbirwa. Akasaale era ddala eyawandiika akasaale nga bw'ali musomesa, bw'otunula mu kasaale era kasomesa. Akasaale kasomesa n'abagagga. Oyina kwoyiisa otya ng'oli mugagga? Ssente zo oyina zikwata otya? Kubanga olaba nga abajja ewa ssemayinja, abeegwaniza obwa ssemayinja nabo baki? Kitegeeza ki? Nti beegwaniza ebyo bye balina. Naye ggwe nga ggwe obikutte otya? Bagenda mpulira bagamba nti teri mugagga musiru, naye abantu bwe bakusukkako obungi oyinza okusiruwala. Kubanga ono bw'ajja takuviirako awo, n'oli n'ajja takuviirako awo. Ogenda okwekanga ng'osigadde mu ki? Tukuuma tutya ssente zaffe? Bw'ova ku ekyo g'amaka. Amaka ogalaba aga Giradeesi ne Jimu, ogalaba tyoli anoonyaamu bibye naye si mwami. Si mwami. Ye musajja yajja kunoonya biki? Bibye. Si mwami wa kubeera na famire. Ekyo ne tukita. Olaba abaana, aleeta omwana atali wa waka, n'aleeta omulala n'amusibawo. Ebyo byonna byanfuna byagala kutwalibwa. Kubanga pulaani ye kutwala byaki? Byanfuna. N'olaba nga yazaala mu mukyala amusudde eri olw'okuba nti ayagala bya bugagga. Era olaba nga omukyala oli era amubonyaabonya. Amuyinamu omwana naye tamututte nga mukyala. Era yeenoonyeza bibye. Aleese omwana amuleese mu maka. Yes, Giradeesi amwanirizza. Giradeesi ayinza okuba amanyi nti oli mwami bambi. Baawe n'atagoba mwana wa musajja, naye ng'ate omusajja ye bambi. Abamulaba ndowooza nabo bakola ki? Bakiraba. Bingi ebiri mu kasaale bisobola kutottola. Neebaza nnyo dayirekita wange Yusufu Kinene. Akoze omulimu gw'amaanyi okunsitula. Akoze omulimu gw'amaanyi okubanjagazisa mmwe abawagizi bange. Bannaye mmanyi nti waliyo abawagira Giradeesi nga Giradeesi yekka gwe muwagira. Bannange mbeebaza.
kubanga we mutali ate ffe tulina kukola ki? Tewali nga temuliiwo. Mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale tubeererawo, mwebale kulaba kasaale. Mbeeyanza nate, mwebale kulaba kasaale, kubanga simanyi nze nina ekintu kyempulira mu kasaale, kuba nze buli wempita wonna bammanyi naye bammanyira ku ki? Ku kasaale. Bannaye neeyanziza neeyanzeege.